Zino emmwanyi ze tuzze okulambulako. Guno omusiri guli ku kyalo Lwaggulwe mu ggombolola ya Kiseka mu disitulikiti ey'e Lwengo. Bwe batyo balinze okakwatako omwana wa Bumaali gwe bagenda okunoga. Bwe kiti bwe kiri mu kulabika. Bwe kiti bwe kirabika. Kankulozeeko obuti obuwere oyinza okulowooza nti kali kamu bwe kati. Bwe buti bwe butunula. Lwaggulwe. Laba kano bwe kali. Konna kabenze. Kabaze. Konna kabaze. Ndikumeninga kimwanyi omuntu zazo kati mulimu emmwanyi ze bayita kolono. Ze bayita zirimu ebika bibiri. Waliwo layini erimu kolono enkadde zavumbulwa omugenzi Ssebunya. Omugenzi Ssebunya yani birige. De kolono zenkadde kati wabeewo ne zibayita ezavumbulwa ab'Ekawanda abe Research Center. Zibayita KR zino kati yali KR7. Kati emmwanyi eno ekisooka erina empeke entonotono naye ebala nnyo. Kati ziri emmwanyi ez'empeke ennene eza Ssebunya abantu bazettanira nnyo bazaagala nnyo yeesi nnene era ne katale zaagalibwa naye zino kyezirina zireeta akawoowo akasinga obunene obungi kyebayita aroma akawoowo k'emmwanyi. Kati buli mmwanyi buli kika kya mmwanyi kirina omugaso mu mmwanyi. Omumwanyi obutono obwe mulaba obutono ennyo obulina obw'empeke entono bwe businga okola pollination. Kubanga bwe bumulisa bwe busaasaanya akawoowo mu mmwanyi. Kati bw'oba oli mu mmwanyi omulimu w'emmwanyi togaa nti nja kusimba mpeke ennene yokka tokikola kubanga omwanyi omusiri gw'ojja gusimba oluusi guganye n'okubala. Kati emmwanyi zirina okuba nga zi-intercropped nga zeetabise. Buli kika kya mmwanyi kirina omugaso gwazo. Kati zino eno emmwanyi eno ebala nnyo era olaba eva wansi ng'ebala. Lwakuba tukoze bita tugenda kawo katono mu lusuku katono muzirabe nga zitandika ng'egye zitandikamu tugenda kutulawo tugende. Kati olaba ye kati ekulaga nti eriko emmwanyi eriko ebikoola era olaba nti ngazi bweti. Tegeeza nti bw'oba ogiriisizza bulungi emmwanyi eno osobola okugijjako kilo ameka 4. Era nzirina eziriko kilo 4. Sizoni. Sizoni emu. Kati bodira kilo 4 wakati buziwa kilo 4 ne kilo 5. Osobola okubisaamu kati kilo y'emmwanyi bwegula zibadde ku 10 nnyembezi. N'okubisaamu nolaba osobola okulaba omuti sente z'okola ki z'okuggyako. So wakati zino ze mmwanyi kati gavumenti zeri mu kugamba abantu ze baba balima kubanga lwaki tezeewetaaweta nnyo kumenyeka zibala ne zeegolola bwezi. Kati ziba kwewuta nga lwakuba eriko emmwanyi nga ziyitikeka nenga bala ziwekikageki tezeeweze. So kati wano omusana gwatukuba nnyo nno era tulinamu oluzzi luli wansi awo era mulaba ndowooza payipu mugirabe. Oluzzi luli awo wansi twasimamu oluzzi tuteekamu pampu ne tufukirira. Twasobola okuwonyako zino naye ngera musiri munene nnyo guno kubanga ziriika 10 n'okusoba ziringanga mu 15 naye zikkira ddala wansi. So kaakati emmwanyi endala ebika ebirala ebiriwo enga D wano tetuziyinawo ate tulina emisiri erina gye twazisimbamu ezisinga okubeera ennyingi ez'empeke ennene era mujja kulaba nga ezisinga wano ku musiri guno zifaanana bwe ziti. Zembagambye ez'Akawanda tezaki zibagala kati okubanga zibagamba abantu zebaba basimba zo zigumira n'omusana ate zibala nnyo ate zireeta zirina akawuka kangi nga batabula kaawa kubanga kaawa mukimanyi emmwanyi abantu abamu enzooka nga tebakimanyi abatambuddeko ne tugenda n'emitala w'amayanja emmwanyi okusinga enywebwa mu kaawa. Bwe bagamba mbu bakolamu amasasi simanyi yesu obwowo yes naye nga quantity esinga okuba ennene emmwanyi baginywa bunyo. So kati abazungu bagala nnyo akawoowo. Era bali abazungu nadda Christmas nga zino ennaku enkulu nga zitabwejja
bamanyi n'okweja byawo niwe bika by'emmwanyi birina akawo ak'amaanyi baziselekitinga ne baziblendinga ne bazifuuyira waka omugenyi bwajja n'asika akawo kali nga ye agula bugulizi kawa nga abufuuyira ki mu nnyumba n'awaka yesu kuwulira kaki kale emmwanyi erimu ebintu biki bingi naye ng'okusinga kaawa tubakubiza okunywa kaawa tutandikire akatale kaffe katandikire wano tubeerenga Ethiopia bweba nti emmwanyi zaayo ezirima era neezenywera kati ekireeta ennaku abalimi b'emmwanyi abasinga tebazinywa banywa majaani kati mwagala okulinyisa akatale k'emmwanyi kalina kutandikira kuffe era ffe tunywa kaawa era ne bwotuuka waka ffe gwe tunywa n'abaana ne baba bagenda kusoma tebaganyira kaawa banywa kubanga tulina okutandika akatale nga tukeetandikira so ffe emmwanyi tuzifunyeemu ate abagamba nti kaawa aleeta entunnunsi okay abagamba nti kaawa aleeta entunnunsi kamukibabuulire naye nakino mukimuya ddala abavubuka emmwanyi zino zatandikira mu Ethiopia kati bwe zaatuuka mwe zaatengera mu Ethiopia ezijja nga bazirima mpola mpola kati bwe zaatuuka muno mu Uganda nadda mu Buganda abazungu abaalimu abasookera ddala okubeera muno abazungu baavumbula ekirime ky'emmwanyi kino mu bibira ebyali muno mu bibira byaffe ebyasangibwawo edda bazookangana kuziwa mbuzi bange okulaba nga embuzi efuna amaanyi mangi ne batandika okutesingako ne batandika okuzinywa ne bazaagala nnyo ne balaba nga banaziwa abantu okuzinywa teziyya kwala ne baziteekako ebizibu ebyo bye muwulira nti bw'onywa emmwanyi kubisa entunnunsi omukyala embuzi amabeere waliwo n'ebirala bye boogera nakati ne bagamba ebuuza n'oki n'otulo ebyo concept eyo ya bulimba si kituufu kibeera gwe ng'okyetadde mu bwongo ne kifuuka ekyo ky'oli naye ng'ekituufu emmwanyi tebuuza tulo era tekuusa ntunnunsi wabula oba wakatandika okuginywa era nga bwoba nga bw'okola physicals nga wakatandika kumulundi okusooka kubanga zo zipampinga omusaayi onywa omwayi omusaayi ziyitamu ebbugumu oyinza okugwamu kapulisa kano naye kagenda kakola ki kaggwawo wezimanyira ne zibeera ng'oli bulungi so abantu abagamba nti emmwanyi mbi nze mbakubira omulanga tisimbi byabanga omusajja omuganda Mwami Masembe bw'omanyi edda Mwami Magembe yagamba nti enseenene omukazi tagirya talya nkoko talya na ggi kati bwe bazirya baba ki ekibuuzo kyange meeya buuza ogambye musimba ebika bya njawulo wano mu kuzino gw'onegako kika kimu kimu bwe tuba tunoga tutabula mutabula kati ekyo tekitta kwalite y'akawoowo nedda era tekiyamba akawoowo kano naye talina neekafuna kyekiyamba kibanga kubanga kutabula yes kiki kye naalirimidde mu mmwanyi ebitooke sokulimamu ebitooke sibawa amagezi kulimiramu muwogo malina tugende wali bwetutuka tulaga olusuku tugenda kulosinga era wetukoma tuli wano mu nnimiro y'emmwanyi erwaggulwe mu ggombolola y'e Kiseka mu disitulikiti ey'e Lwengo. Tulambudde emmwanyi, tulambudde faamu y'enkoko eya Chicken Paradise. Wano nga tulambula emmwanyi e Nakateete mu ggombolola ya Kiseka mu disitulikiti y'e Lwengo. Emmwanyi zibaze era kakasente. Omulimi atandise okukalengera essaawa yonna akasente ko tandise okukalengerako. Abakozi ba CBS nga bazze okulambula okulaba nabo tebasobola okuyigayo ate nabo baddeyo babeeko bye bakola. Eggombolola Kiseka wano mu disitulikiti ey'e Lwengo. Obudde naye kati oluusi nnyinza okujja n'enkoma mu kkubo ngenda okulaba wafuuse wala naye nga ekitonotono kye tukozeeko kye kino kyokka nga tweyongera okulowooza nti era tujja kudda n'ennyumba eno eggwe
banga nti siko yanaasobola okubeerawo senga muwaddeyo ekyo kyekigendererwa kyaffe naye ng'ate ng'ogyeko okuba nga nkolera ku wano ge maka gange mu kyalo naye ate ndi mulimi e Kampala mbizi mbuzi nte mwanyi Kampala nsumbuye nti walako naye ngenda kubifunza mugende okudda nga tuyingira muno mu nyumba eno buli omu ajyamu nga twazze okusulawo so tujja kudda bwe n'abangi maliriza